Ekibiina ki Forum for Democratic Change FDC okuyita mu mwogezi waakyo John Kikonyogo nga basinziira mu lukungaana lwa bannamawulire ku kitebe kyabwe Najja Nankumbi bategeezezza nga Uganda bwe yeetaaga ekibiina ekibunye mu bitundu byonna mu ggwanga. Kye twetaaga mu Uganda kaakati twetaaga pate ng'abantu bonna bannayuganda bonna bagikiririzaamu. Kyokka bano tebakirumamu nga FDC weesinga ettutumu okusinga ebibiina mu ggwanga. Leero okimanyi nti FDC kyekibiina kyokka mu Uganda ekirina abantu mu opposition, ekirina abantu mu bitundu byonna ebya Uganda. Wabula basambazza ebigambibwa nti waliwo obutakwatagana wakati w'ebibiina ebivuganya gavumenti. Tukompitinga na NUP, tukompitinga na NRM. Kati ffe tugenda tubuulira abantu ebyaffe ne NUP ne babuulira ebyayo, abantu bajja kusalawo. Kyokka John Kikonyogo atunnyonnyodde ensonga lwaki teyeegatta ku NUP newankubadde nga waliwo omukisa okugyegattako. Ensi okubeera mu NUP kyali kyangu nnyo mu biseera ebyo, garanti nali nfuna kaadi. Yabange amaanyi g'ekibiina kyo gakyali mu Buganda okusinziira nti NUP ekibiina ekiri ku mimwa gy'abantu mwe kisinga obuwagizi. Kwesanga obukulembeze obulaba nti obulinga obwali obw'omutwe yeri FDC mu Buganda eyo ekiseera kyonna ekola ki? Naye bw'olaba omumbejja ng'ayimiridde yeeno Buganda yennyini eri mu FDC. Kikonyogo atulambulidde enjawulo wakati w'abawagizi ne bammemba. Tokimanyi nti okufuna bammemba n'abawagizi bantu banjawulo. Memba yoyo omuntu yeetegese okuteeka mu buli kimu kulanya abagira pate ye newe kiba kitashoboka. Ekibiina kya FDC kyatandikibwa mu mwaka gw'2004 16 Desemba era nga kyalina amaanyi mangi nnyo wabula nga kyasebenkerera oluvannyuma lwa NUP okujja. Kabaka atuguddeko wano nani kabaka hadi muwenda mutebi ensonga lwaki bannakibiina kya National Unity Platform ekasese bagugulana n'ababapangisa kwe kubanga bano bakkiriziganya okusasula emyezi gye babasaba kyokka bagamba nti bannannyini kifo kino bagenda mu maaso n'okubeefuulira oluvannyuma. Wano omubaka Mbajju Katika Jackson wasinzidde n'ategeeza nti ekibiina kino kyawandiisibwa bulungi era kimanyiddwa ne mu ggwanga nga y'ensonga lwaki kirina olukusa okupangisa ewantu wonna we kyagala. The platform is a duly registered party. It is a party well known in Uganda. It is a party which is leading the opposition, and it is a party with a formidable candidate ready to replace the junta President Museveni. I want to guide them that should they continue with this intimidation, we are going to take them on. And I want to guide once again that we already paid tenants of the Muslim Supreme Council or the mosque of Bunyangao in Nyachigumba. And should they also continue with their threats? For us as National Unity Platform, we believe in the rule of law, and we have decided that the law will be our best friend. Ono alina n'abantu balonkomye okubanga ebibajojo by'ekibiina kino. He informed me that the NRM district membership leadership had held a meeting in Nyachigumba sub-county and resolved that they should fight the presence of National Unity Platform in Bunyangabo. He told me that even some elected leaders
were scared of their seats. Apolitwaha akwata ensimbi ku mizigo gino akakasizza nga nabo ensimbi bwe baali bazeetaaga wabula era bano babagamba kwongezaamuko ensimbi ensaamusaamu ekintu kye bawakanya. For us, we're ready to give them any amount they need because we need money. That's why that NUP rented out our promises there and they gave us 200,000 Uganda shillings. It was the rent for like 4 months, yeah. Okay, whether they are threatening them or not, all we need is money, just for our promises. Bonga bannannyini mayumba balina amateeka ge babaga nga kuno tekukkirizibwako kukolerako mudaala ogw'amutambuza ddembe oba ebbaala anti kifo ky'abasiraamu. Jokonas Registrar owa Bunyangabo akinogaanyiza nti bali mu kutya olw'amasimu ag'enjawulo ate agabakubirwa okuva mu b'ebyokwerinda. Gatukubira nga gatutegeeza nti tulina okubeera wano ne ofiisi era n'ebbaluwa tugirina wano etutegeeza nti tuve mu nnyumba tulina kubeerawo era ekisinza okututiisa nti ate bwe tuddamu okwogerezaganya ne RDC yagamba tabimanyiiko naye era ng'obukakafu tubulina okuva ewa landlord nga landlord atunyonyola embeera gye bamuyisaamu era engeri gye basisinkanamu ne RDC mu ofisi ye okulaba nti batujja wano mu kifo kino era bwe tuba nga tutuvuddeemu essaawa yonna bagenda kukola operation. Newankubadde nga NUP bayigganyizibwa mu nsonga ezitali zimu bo bakyagenda mu maaso n'okuwandiisa bammemba abapya mu kibiina kyabwe. Abantu 15 aba mu bibiina ebyenjawulo omuli FDC ne NRM. Bantu ambaniriza n'amaanyi mangi bava mu kitundu ekyakatooke mu kaunti ya Busongola North. Wabula ensonga z'omupangisa kw'ossa ne nannyini kifo ssemateeka azirambika bulungi nti ababiri bano era bwe balemagana okutuuka ku nzikiriziganya omu aba alina okutambulamu n'aviira munne nga ye mupangisa olwo basobole emirimu gyonna okutambula bukwakku kiva ku bikwetoolodde naddala enguudo ebyobulamu kw'ossa n'abantu abawangalira mu kitundu ekyo. Kino nno kye kiwaliriza abatuuze ab'omu Ibanda okujjayo n'ag'omu buto ne bakwata ebitiiyo enkumbi n'ebintu ebirala okuddaabiriza olutindo lwabwe okusinziira ku Ifengu Marilyn nga muzadde agamba nti kibeeraliikiriza naddala abaana baabwe bwebeera bayita wano nga bagenda ku ssomero mu budde obw'enkuba. Obugoba Bra ategeezezza nti bakyetaaga obuyambi naddala obwa gavumenti. In the way of asking the government to come and support us, to come and build for us a bridge, because we are here, we are almost suffering carrying stones, we have no help. So I advise the government and all leaders to come and support us here, and we are happy today John and Vamwenda has come for help. So everybody there who is a political leader, please come and see the work that is here. Ayongeddeko nti batawaanyizibwa nnyo mu nkuba kubanga tebabeera wa kuyita era ne bagamba okwekolamu omulimu oluusi balemererwa kubanga ebikozesebwa kw'ossa n'ebyokulya ebibatimawa. There are challenges we meet as mothers when we pass here. You find that when the water flows, sometimes we don't go to our homes. We sleep in Ivanda because when water during rainy season, sometimes our women don't move to Imirimbo. Sometimes they sleep here in Ivanda because of the water flow. Kibayagye Masaka kasiza nti batya n'obubenje obuyinza okuva mu kwanjalirira kw'amazzi naddala ng'enkuba etonnye era wano wasabidde gavumenti okubayamba. The challenge we have, mostly we have young children and they come from the slope. Others are students from the lowlands. So that during the rain, we have problem. That river overflows. Then the time when it overflows, so we fear. We have a fear to see that any time we can have any accident. So we need at least the government to
to come and assist us. Ye ssentebe w'ekitundu kino musanyufu olw'okuweebwa omukutu ogutambuza amazzi. We get this culvert from UNRA. They were using it on the Nyakalengijo Road, but on Ruboni River. So as a community members, we requested the sub-county to give us this culvert. So they give us this culvert and we brought it here as a communal work from where it was putting on. So we brought the culvert to this river so that we can cross very well, and that's why we are using as a communal work so that we can fill some stones where there is a space so that people they can pass very well. Bwambale Jonan Bamwenda annyonnyodde lwaki basazeewo okuddabiriza olutindo luno. Kuba bwetonya nnyo abantu ne babula nga bwe bagenda okusala okuva Ibanda Kyanya Town Council okudda mu Bugoye ate nga y'emirimbo. Kati enkuba bwetonya omuntu tasalawo wano tasobola kusalawo. Kati olunaku lwa leero tusazeewo ne tugamba nedda katukwekwatire ku luno olutindo luno olusala luno nga lugenda emirimbo. Tuwadde tunoonya amayinja eyo waggulu okulaba nti tutereeza pipe eriwo amazzi gasobole okutereera bulungi galeme okuyitira mu mayumba g'abantu, kubanga wano wetuyimiridde waliwo amayumba. Enkuba bwetonya amazzi gagenda mu ago amayumba. Kati tuba twagala okulaba nti amazzi gano galeme okukola ki okuyitira mu bantu oba mu bataka. Kati olunaku lwa leero tutaddewo amayinja ku pipe eyo ebeere ngumu nnyo, ate n'ekirala olutindo luno nalwo ne tuteekako emite kubanga olutindo lwa myaka lumaze emyaka nga 50 nga weeruli. Wabula kirungi abantu ne basitukira mu ngeri yategwa ogw'ekyayi okwejja mu nvuba, anti kino kiyamba bo okusi